Lwasa njogeddeko ekimala Diana Nabatanzi avuddeyo n'amwatulira sinakindi wandifa n'ekiziro vaayo kingambe bibino mbikuleetedde bampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive buterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpereka like bw'oba tonaba kubanga ate ogikampera. Mbeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building ebeera Lubaga Road yao ojjo kubeera nga ate obasanga bakujjanjabise eddagala ery'obutonde. Ate nga Hajati Kalodo musomi wa Dua Singo nabo ine ebizibu ebyenjawulo. Enamba y'essimu ebeerawo mu kitabo ekiri mu Qur'ani esembyayo 067 business zitagala tozisiga muddogo genda bakulombere Dua. Video obo omaze okuba nga ate mukwano ogimperedde like akanga tandike lwaki nedda. Omukyala Diana Nabatanzi bw'ati yavuddeyo nakunga bbiri emabega n'abeera nga ate ayogera ku mwami ono Lwasa abadde nga yagaana okumwogerako ne this time around omukyalo n'agamba nti omwami Lwasa agenda kufa ekiziiro okusinziira ku neeyisa gye yeeyisaamu mbu tasobola na kujja mu mawulire n'amala wiiki namba nga tayogedde ku bikolwa bya Diana Nabatanzi. Tamanyi oba omukwano gwe yamulaga mukadde ke babeerera bombi gwe gwali omungi naye teyeekakasa lwaki omusajja ono Lwasa yandibadde ddala kituufu talekera ku mentioninga linnya lya Diana Nabatanzi talekera mufula example ey'ebintu ebyenjawulo. Ekigambo nno depression kye kireeseewo obuzibu era nga Diana Nabatanzi agamba depression weebe Lwasa emususseeko akere ku makyaveeyo akyogere nti munnange Diana kino na kino n'ekiri n'ekino kyempulira naye mbadde nkusaba here and there kiri na kino kiveewo. So Diana Nabatanzi ye bw'atyo bw'agamba nti n'ensonga lwaki buli post gy'akola ku Instagram akozesa nnyo ekigambo depression nti amanyi kozi yakyo amanyi pain yakyo, that's why nti amanyi butya bwe kiruma y'ensonga lwaki avuddeyo n'agamba omwami ono Lwasa bw'ebanga depression emuyitiriddeko mu maka ge gyali aveeyo amubuulire ekituufu kozi nti omuntu oba ofa ekiziiro oba ebiseera ebisinga omuntu ow'obusungu obungi bw'akaaba obusungu bugenda oba ebiseera ebisinga omuntu nga ye ekimukakkanya kuyomba bwayomba still obusungu bukola ki obusungu bugenda. Kakati ye mukyala Diana Nabatanzi nga agamba omukulu Lwasa bw'abanga naye ayina ebimunyigiriza ennyo nga byaliwo mu masekkati gaabwe naye nga ne bw'aba alina omukyala enjo tasobola kufiiringa comfortable abeere free aveeyo amugambe nti Diana Nabatanzi munnange nze Lwasa kakati mbadde nfa ekiziire oba kye tuyita depression naye munnange ebirowoozo bingi bino biva ku nsonga bweti ne bweti mbadde nkusaba onziriremu here and there naye gubanga si mukwano azilonga azi Lwasa avuddeyo n'ayogera ekituufu ekimuluma ku kiki Diana Nabatanzi kye yamulekera byonna bibino byerabireko. Abantu bafa okitegeera abantu bayita mu depression ayi depression tewona eringa ebesirikamu obusirisi naye tesobola kuwona banji actually it's the depression esinga okutta abantu. That's why most of the time ntayako hashtag ku posts zange netako nti depression is real ne bwaba musajja ne bwaba mwana wa buwala n'abasajja bakiyitamu n'osanga omusajja n'akunyumiza ebizibu bye n'ogamba obutuufu abantu balina ebizibu mu nsi naye